Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga obokoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. Jogerera essaawa zino ni ku ground ku katikati elugogo awateeberezebwa okuba ekivulu ky'omukulu Kyagga. Naye nga wetwogerera essaawa zino wenkoledde emboozi eno nga amawulire agaliwo sofa tetunaba kubanga tumanyi oba ekituufu ekivulu kino kinaabeerawo olw'ensonga nti wenkuweerereza eggulire lino essaawa zino stage tenaba kubanga etuuka, ab'ebyuma tebanaba kubanga batuuka mu kifo kino okulaba nti baseetinga. So agali mu nkuuwa tuteeberezebwa okubanga sheno yandigenda mu maaso oba butagenda mu maaso, naye nga twogeddeko n'omukulu Kyagga n'atukakasa nti oba ki show erina okubanga ekola ki ng'ebeerayo. Naye wenkuweereza amawulire gano ndi katikati mu kisaawe wennyini awateeberezebwa okubeera show, naye sirabawo nteekateeka yonna. Naye nga bwetwogeddeko n'omukulu Kyagga atutegeezezza nti oba ki show erina okubeerayo olunaku olw'enkya. Tugerera essaawa zino tewali kyuma kyonna kyatuuse nti oba stage yino, naye nga ndabyeko ku bayimbi ab'enjawulo abazze okulaba nti bambi babeererawo Kyagga okulaba n'enteekateeka oba zigenda mu maaso. Ndabyeko omukulu Henry Tigani abaddewoko, ndabyeko Siza. Omukulu Kyagga atutegeezezza nti abayimbi bagezezzaako okulaba nti balwana ekintu kino okulaba nti show ye tebeerawo, abayimbi tebamubeereddewo mu mbeera gy'alimu. So enteekateeka zonna tujja kuba tuzibawa live ku mukutu gwaffe, tujja kuba tubabuulira ki show gyeri oba show teriiyo. So tujja kuba tubawa updates zonna, naye nga etwogerera tetumanyi kituufu oba show enaabeerayo oba tebeerayo, naye nga y'omukulu atukakasa nti oba ki show ejja kubeerayo. Naye sofa wenkoledde eggulire lino ndi ku ground awateeberezebwa okubeera show, naye sirina kyuma kyonna kye naalabyeko kyatuuseeko. Twogeddeko n'omusajja ateeberezebwa okuba nti agenda oleeta ebyuma n'atugamba nti alina ka balance kakyabanja yo nga bw'ogenda okuba nga weewulirirako mu interview eno. So kankulekereyo interview eno osobole okuba nga ogoberera. Friends of Kyagga enkya tulinawo show naye mwana twewuunya abantu ate abalwanyisa Kyagga ate nga be baamunoonya ne bamutegekera show bennyini be baamunoonya nga nebyesho si byakola ki si byaliko. Naye te mwana twewuunya ate okubanga abo abadongo bennyini ate be bali mu kulwanyisa omusajja. Okitegeera baatunda tiketi z'omusajja bagala kwokyesa musajja ne sente ze ne bazibba, kati bagala kwokyesa musajja balage nti show teriiyo nkya. Stage bagamba babanja akakadde kalamba bakasasulako $50,000 era bagambye oba tebabawadde tebagenda kujja. Ebintu byonna biri naye abayaayi baagala kuswaza muyaayi. Abayaayi abanoonya omuyaayi nga talina mu bya show, okitegeera ne bamuyingiza mu bintu, kati ku last moment ate balekulidde omuyaayi. Kyagga agambye nti wewunakeera wano ajja kukwata omuntu amufumita ekiso. Kyagga alina obulumi bungi. Kyagga abeereddewo abayimbi bangi, Kyagga abeereddewo abantu bangi, naye bamusasuza mazi, baagala mwokyesa. Okitegeera baagala mwokyesa abayimbi, naye mwana abayimbi kiki lwaki mubeera n'emitima bwe gityo? Omusajja ali mu depression, mumulaba, yeetaaga kumuyamba, yeetaaga tumuyambe tumubeeremu, naye aveeyo gy'ali kuba musajja embeera gye bamuteekamu mugimanyi mwenna bannayuganda. Sinza kwogera bingi nnyo kubanga mmwe mukimanyi. Nze ndi mukwano gwa Kyagga naye si nnyo nga bali ate ab'oku lusegere be tutalaba nako wano abagenda kubeera show. Abalwana Kyagga mulimu n'abayimbi be basinga ate mulimu n'abayimbi. Twagala enkya mujje ku show, naye nga mulaba temuze ku show
mujja mukoze bubi ekya mujje ku show mwagire Chagga kubanga omusajja abalinze tubasaba n'ekitiibwa kingi naye nga kyemumanya bannayuganda abasezi tebasera kiro abasezi webali wano musite basera misana abasezi twaze n'omuti gwabwe okitegeera era omusezi ogenda kaliraawo nga bakulaba abasezi tubagobye ku show ya Chagga ate bonna balina energy yonna tubadde tusuubira abayimbi ab'enjawulo okubeera wano mu kaseera kano abayimbi kubanga baguugiriza abayimbi obwedda bajja abayimbi obwedda bajja nga bwe bagenda olw'ensonga nti stage ebadde tenakola ki tenatuuka naye nga stage kati byonna tubisootinze stage bali mu gireeta wa naye nga abasezi abalamu tetubagala mu show ya musajja ono kubanga friends of Chagga kuyimusa musajja banaye mujje muyambe omusajja ajja kufa mumale mutandike okujja nga mwekaabya by'ekisiro ebitaliiyo bannayuganda mujje muyambe omusajja embeera gyalimu sintu babasajja bamuteese mu sho baleeta sho bennyini si byaliko n'ekirala kikino kansomere ku bayimbi abayimbi sigwe kireka ekyo abayimbi babasomeremuko abayimbi nze sigenda baatula oba saamuwe oba kinaye nga abayimbi atiraagi temusobola kubanga muliwe mutyo mubeeremu ono omusajja abalweizinze omusajja ataddemu embeera yonna mwenna abazze muyimba omusajja abaddewo talina nsobi mu bantu abalina One Love is one of them kyova olaba nga yabaleeterako the greatest of all time gwe tugamba nti radio oyo omusajja yeyamuzuula naye kati ategese ekivvulu muli eyo musibye emikira One Love yamwe n'avaayo ddi kati bakyali bange mwenna oba bakyali baabali atawagidde Chagga ng'oli muyimbi bombo class fe wetuli mwana mutuwagira mututegeke ebirowoozo singa show eneemala n'etabeerayo shojja kubaayo enkya singa kijjawo ekyasinga sho gyeri oba etya oba nayimbira katebe oba nayimbira ku sho gyeri era ne leero tugenda gitwalako mu gavana okitegeera sho gyeri so mubeereko mujje abayimbi muli bambwa aba federation temuwaddeyo na musajja sente mwasaininga okumbi n'okumbi bombo wall pusi tugenda kukola federation empya nno oba kyemwagala tugenda kukola federation empya nga ne president donation original gladiator togamba tokimanyi yenze omuba yefe be balwanyisa abayimba ennyo kubanga batutya tebagala tujje mu ensi tumanye bulungi batya bagala olabe nga bakusembya manya okoma nabo omukwano guno ezo ensega ezo zonna tugenda zikuba endongo ezo bombo gijjeyo wamma. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso.